kati bingi byempuliddeeyo nti bakyageza meeting zituula baagala okungatta ku fayiro ezimu kati ng'eyo Butambala ey'obutujju bannaffe abo babalanga ate nga si bituufu oba fayiro endalalala mbiwulira bingi naye nze munaye tebintiisa bwe twali twogera ku nguzi ne batandika okufumbafumba banoonyereza Ssenyonyono naye kati munoonyerezeeko oba waliwo enguzi banoonyereza paka lwe baakoowa tewali kye baasanga so kati ne bino bwe bafumba bajja bifumba paka nga bisiridde kubanga tewali kye bajja kunzuulako okwogera nti kino kikyamu tegulina kubeera musango era ne bannaffe abali makomera baliyo wakwogera mazima so kati ne bonoka ne bwokola otya ku mukutu gwe ogwa X olunaku olwokutaano yagambye nti yataddeko n'agamba nti nga bwe nabagamba gye buvuddeko nti bw'olwanyisa enguzi corruption enguzi bwetyo nayo tetuula efightinga back abagirya aba bannanyini nguzi bwe batyo bakutandikako bubi nnyo era n'agamba nti yensonga era kye kimu nti singa ogezaako okulwanyisa effugabbi bad governance era it fights back bad governance effugabbi era lyerityo nalyo lyerwanako nerikuddiza bubi nnyo kubanga abettanira effugabbi tebatudde ate nga balabira ddala nga olina engeri gy'obalinyiriramu kakati mmwe muli awo mulowooza nti Muhoozi alumirirwa nnyo eggwanga mu ngeri y'okwegula waliwo wa bodaboda jjo yabadde anvugako nga ŋŋamba nti kakati bino Muhoozi byakola tugenda kufunamu kubanga kati engeri gy'ali mu kwegula agenda kukola enguudo zonna twabadde tulina ekikubo kye tukutte ne bodaboda nga enfuufu mpitirivu ne mugamba bannange enfuufu nga mpitirivu ko ye nti zino zonna Muhoozi ayinza okuzikola kubanga kati ali mu kwegula fe abagenda okubeera nga bafunamu ne mugamba sibe kirina okuba Muhoozi si yateekeddwa okuba nti yakola zino enguudo kyati abo ku disitulikiti balemesa anti era bad governance yereetera abo ku disitulikiti okulemesa kubanga gavumenti poliisi gavumenti esalawo nti oluguudo olukolwe aba disitulikiti ne bagaana era gavumenti era ne ku disitulikiti erinaku structure yayo etandikira okwo oba okitegeera so si nti just district yabaawo bubeezi era ye gavumenti kakati Muhoozi gwe twogerako ono kafulumu kulya enguzi lwakuba enguzi yagirya mu style kati nga boolaba Ssenyonyi nti bagezaako okumuimplicate ng'omuteekako emisango bamuteekeko egy'obutujju mbu baggulewo fayiro nti bamusuuza obwa leader of opposition okusinziira ku ntegeera y'aba PLU ekyo basobola okukikola majestically nga tebeesiseemu yadde n'akamu era nga ne bannaabwe ababuyabuya bwe batyo balaba ku social media ekituufu bamuggyeyo amanyiira atya CDF akola atya kwegamba tutunuulira Uganda gye twalibadde tulowooza nti kakati bannayuganda at least kale yadde ffe tuli solo nnyo mu kubeera civilized naye ate twalibadde kati ate tubeera civilized mu bintu ebimu kwegamba nga osobola okukitegeera nti ddala kino kikyamu oba kituufu naye Sseggona yabadde ayogera ku Muhoozi we yagaanye abataka okubawa okukola eno standard gauge railway olwa Lumbuye soko owulirize yazukusa omulundi gumu n'agamba contract gye basayinize n'abataka ngisazizaamu lwaki abataka baganye okutuwa ono omuvubuka yaani ono omuntu omunene atuvuma abeera ettake oyo abeera atuvuma just kubanga bamukumye oyo omuvubuka muntu omu tasobola kututuusa ku mbeera egamba nti tusazeemu ne contract ez'oluguudo lw'eggaali y'omukka lwe tubadde tulindirira Tanzania yatuleka, Kenya yatuleka, funded by the African Development Bank, externally funded. Tulufiirwe kubanga obuyo omuvubuka abeereyo atuvuma ffenna abadde atuvuma naye simwagaliza kufa ffenna abadde atuvuma naye siyinza mmuwa amagezi nti komawo wano e Uganda bakutwale mu basement
nandibadde mumuwa amagezi akomeyo Uganda bamutwale mu kooti bamuvunaane bw'aba alina omusango. Nisobola mumuwa amagezi kati akomewo ajje wano Uganda bagenda mukola bati bagenda muyisa bubi. Omanyiza omuntu ne bw'abanga abadde ankolako effujjo ng'omulenzi oyo yabadde atukolako ate saagala ayite mu mbeera Lukwago gye yayiseemu. Nze commitment yange eri ensi eno kulwanirira bwenkanya. Ne bwali bamuhoozi oyo yennyini ng'ebiro bikyuse nga bwe byefuula. Naye ne bamukolako effujjo lyako. Mwebyo byonna mbadde njagala opiikingemu kimu. Bwali bakkiriza ngenda kuyimirira mu Kagulu muhoozi mu kooti muwolereza. Kusazaamu contract y'abataki ey'okuzimba standard gauge railway olw'okubanga bagaanye okukwata Lumbuye bamumuwe buwi wano nti bagende bamukwate bamenye amateeka g'ensi yonna bamumuwe. Olwo in exchange ne contract ey'okuzimba gauge railway. Naye ekyo bwe tuba twogera ku nguzi eri first class kiki ekisinga ekyo? Kiki ekisinga ekyo? Ate ekyo kyabulabe na nnyo. Kyabulabe nnyo 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 nnyo. Kyabulabe nnyo. Kuba kirimu bingi nnyo, blackmail, okutiisatiisa, okubiritolinga, okugamba. Mulimu ebintu bingi nnyo mu ekyo. Era bwe guba musango nsuubira okubanga oguyinza n'okugenda mu kooti y'ensi yonna. Kakati awo ennyini bwe tusinziira ne tutegeera butya muhoozi bwe ya influence okukwata Besigye e Kenya. Awo gwe piikinga waako mu bracket okaleeti ojja kutegeera nti yali influence ya muhoozi okukwata Besigye okumujja e Kenya okumukomyawo wano. Teri nguzi esinga eyo. Teri nguzi esinga eyo. Kitegeeza nti ebintu bingi nnyo ebigenda mu maaso under his influence unlawfully. Naye yeefuula okuba nti alwanyisa nguzi. Eyo description y'ekyo etegeeza nguzi bw'okirambulula bw'oti bw'ogezaako okukivunjisaamu kitegeeza nguzi. Ekyo kyokka ekyo kitegeeza nguzi etaliiko yadde n'okubuuza. Naye nga weewuunye nti Lumbuye olw'okubanga ayogera n'ayogera nti kakati Uganda ffenna muhoozi atusalirawo gwe baazaalira e Tanzania simanya weeyo. Okitegeera mbu kati atusalirawo essaawa eno. Mbu kati atusalirawo. Kyova tolabanga Sseggona agambye nti Tanzania yatuleka, Kenya yatuleka, ne Rwanda yatuleka, Kongo etulese, ojjage okukola ne Burundi, Sudan zonna nga zitulese singa tusigala wansi w'omulembe guno ogwefaako gwokka nga tusasula omuwendo omunene nnyo Bannayuganda olw'okwegulumiza kwabo olw'okuba mu DNA abwe beegulumiza nnyo. Mbu kakati olwo mbu ffe tulina okubeera nga ffe babakomerera ku musaalaba twetikka omusaalaba gw'ebitiibwa byabwe so nga ate bajja batwekulubeesezaako nga ffe baganda baffe bataata baffe bajjajja baffe bannyina be baafa mu lutalo obuwanga ne babukwata ne babutimba ng'ebimuli Heroes Day simanya biki ebyo. Okitegeera kale kwegamba tulabye nnyo Bannayuganda kubanga oba oli awo babadde nga bajja boogera ku Muhoozi project nga bwate bwagyepenaapena simanya blessing in disguise. Kakati wetutuuse essaawa eno kati eyengera kyemwali mulowooza kyekyo kyemwalimu kyemubadde nga mujja mutembeeta standby generator yammwe yeeyo nti bwe boogera ku standard gauge railway goyinza obutakitegeera kubanga bakumanya ebbanga lyonna bakumanya naye bakubuuza enkya nti kyeboogerako nayo kitegedde boogera ku SGR okitegedde nti naye era Lubuye ayogera nnyo omanyi kye bayita okubeera CDF nze sometimes ndaba Bannayuganda naye sijja kunenya nnyo kuba tebaba Bannayuganda
babeera bannaffe bali aba DNA kubanga bo kugamba olwokuba nti tebalinawo gye bagenda kudda bo bakimanyi nti kyonna okuva ku A paka ku Z nga bw'anaagamba nti ABCD paka ku Z bo balina kuwamba na kukola kyonna ekisoboka wakiri okutta wakiri okututika mu genocide naye balina kuwamba Uganda bo baasalawo dda nti gwe munnansi tebalinawo ke bayinza kukola nti obere bulungi era neewuunya nnyo nga nange ngatta eddoboozi lyange kulya Kyagulanyi eyeewuunya pai yagamba yeewuunya nnyo abantu bano mu Buganda teyayogerera basogo baki kubanga baali badde bagamba atwogerera ng'owagira Museveni ne Muhoozi bakyategeeza kati then ne former Katikkiro Dani Muliika naye n'agamba nti ye bw'alaba omuntu awagira NRM ategererawo nti oyo talina magezi kubanga mu butuufu ne bye bawagira obiraba bibawagira era obalaba nga wa reasoning kati ennaku zino balina akyabakwata mumuzanyisa CDF omumanyi ne bwe mubuuza nti kakati bwetutandika okubala hierarchy ya Uganda CDF ali mu namba mmeka ti oli CDF tamanyi na kumanya tamanyi naye bagamba nti waliwo akatambi kootafiire wano akatambi kootafiire simanyi oba ngenda kukafuna wano bwe mba kafunye ngenda kakulekerayo bwe mba kafunye ngenda kola ki ngenda kakulekerayo naye nga kakwatagana na nkola eri eyazirinda boolwange nti otuuka ekiseera nga abadde atulugunya bonna baatulugunya obange ekintu kibadde kigwa ku bantu abalala bonna nga bw'olaba nga ali safe bwe kituukako ggwe oyinza okwesanga nga bali bonna kyabalya dda ng'ate ggwe ne bw'okuba endulu teri ayinza kukutaasa